district musanvu omuli Kabong, Abimu, Amudat, Kotido, Moloto ne Nakapiripiriti nga zino ze zikola ekitundu ky'e Karamoja ze zigenda okuganyula mu nteekateeka y'okutumbula ebyobuyonjo mu masomero ag'enjawulo ng'okusinga aga gavumenti. Enteekateeka eno egenda kuba nga ya myaka 5 ng'eteekeddwako omukono wakati wa gavumenti ya Korea n'ekitongole ky'abaana ki UNICEF nga ya buwumbi 37. Mu kusaako omukono ono mu Kampala, gavumenti ya Korea etegeeza nti ekigendererwa kyabwe kwe kutumbula embeera y'ebyobuyonjo mu masomero g'e Karamoja nga bangi ku bayizi balemererwa okusoma olw'embeera embi. For this project, the Korean government is providing $8 million in grant aid to support improve the success to Washi. Catherine Ntabadde nga ye mwogezi wa UNICEF ategeeza nti amasomero agasoba mu 10 mu bitundu by'e Karamoja ge gagenda okuganyulwa mu nteekateeka eno. Amasomero ga gavumenti gokka olw'ensonga nti enkola gye tutera okukola ne amawanga ekitongole ky'amawanga amagatte ne gavumenti tutera nnyo okuyamba gavumenti mu bintu by'olredde byebadde ekozeeko. Tutunuulidde nti abaana banaaganyulwamu bawera ddala $5,000 mu kakaaga. Mu nteekateeka eno bagenda kuba bateeka kaabuyonjo ezikozesa amazzi nga gasola era nga abayizi abasoba $5,000 be bagenda okuganyulwa. Zonna omusanvu kiki kye tugenda okukola okulaba nti tooyi bwe banga ogenze mu ssomero nga teri tooyi, teri kaabuyonjo, teri byakunaabisa, teri mazzi, awo abakugu mu by'obuyonjo eby'amazzi awo bajja kubeera nga balina engeri gye basalawo nti mu district zonna omusanvu tuyambeko essomero bwe riti. Kyokka enteekateeka eno ejjidde mu kiseera ng'abantu b'e Karamoja abamu basanga okusomoozebwa naddala ebikwatagana n'embeera zaabwe eza bulijjo. Posiano Mukiibi, BBS ageesigika.